Basabo ne banyabo olunaku lwaleero ntandise n'ekitabo ne peni mu ngalo zange naawe waliyo nsaba okwata ebyo kuba olunaku lwa tugenda kusoma mu comment section mwalumbye bangi nga mukuba abamu mwajereze abalala mwavumye kati leero omusumba akomyewo omusumba kango Angel Gabriel agenda kunnyonnyola kimu ku bye mwalabye abagambye nti bulwadde sibalinaako buzibu abamugambye agenda ejjanjabe namwe sibalinaako buzibu abagambye mufere yagambye nti asinga okwagala ate namwe abamukirizaamu mwebale naye kati gwe abadde awakana oba yeebuuza kyazze kitya leero azze kunnyonnyola kimu ku kimu musumba sooka obalamuse nze ekitabo kyange nakinywezezza dda n'ebibuuzo mbiina mu bungi. Okay. Gwe wonna alaba Expo TV njagala kwebaza era njagala kubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya njagala kwebaza ku lwakadata kootaddemu njagala kusaba nti gwanyiiga ng'ovuma ng'owandika mu comment section ng'ovuma babi nyiiga ng'osindikira abantu 100 onyiiga n'okikozesa busungu n'osindikira abantu 100 n'osharingira abantu 100 ebaga naye mulaba omusajja oyo omufere kati awo oba oli awo mubbo musobola okubamu omuntu Katonda gwakwatako okusinga ku ggwe nayogera naye okusinga ye kyanditegedde anti kati gwe omanyi bo kye batatunuulidde waliwo ekintu abalala kye batatunuulira video jagisangako views 2,000 oba 1,000 ng'abakomentinze balinganga 5 katugambe be bagezi okusinga bano 1,000 abasigadde ate nga abakomentinze bavumye abakomentinze bivuma tugambe nti be bagezi oba bayinza okuba nga be basinga okulaba nange sibalinaako buzibu. Okay. Musumba watali kuwonoona budde abantu abo Alpha bagimanyira bagirabye era nga tubagamba nti okuba bifaananyi ne video ebiri ku mulembe ogw'ekika ekyawaggulu so twetaaze ku 0770 944 ya olunaku lwa leero siri mulamu bulungi naye twali tulina okunnyonnyola kino kintu kiguse mukitegeere omanye abantu bano tulina okubabulira buli kimu okitambula nga ngobudde tolina kubanga bugenda wala. Ebibuuzo ebisinga byava mu comment section ne byengenda okubuuza wano. Okay, sebo. Olunaku lwa leero njagala tutandike ddala ku maaso. Baŋŋamba Musumba lwaki amaaso ga kale eyo lwaki tegafuka green lwaki tegafuka purple lwaki tegafuka blue lwaki tegafuka kale yonna lwaki galondera red. Okusookera ddala oyo yakibuuzizza abika yali alina distractions ng'alaba video kati yategeera kunnyonnyolebwa omanyi sometimes tweyita abagezi abantu abamu bamanyi okweyita abagezi naye nga wogenda behind ng'ate yasinga okupiikinga ekitono nga last bencha abo siriiwo tuli wanene okuddamu ebibuuzo nagamba bulungi nti ensonga eyo sinzi yagiteekateeka wabula nali ndi awo nendaba ng'amaaso gange gazijja omusaayi ogukulukuta era nabo bagenda nakyo bakibuuzizza kyo ekibuuzo ekibadde kiddako wano nti lwaki tegafuka bufuusi lwaki gavaamu omusaayi kati bw'obeerawo yali alabyeko amaaso nga gafuka omusaayi oba amaziga yali alabyeko amaaso nga gafuka amaziga nga amaziga gatiriika butiriisi oba alaba gakulukusa waliwo omuntu walwala oba ssenyiga oba ki amaaso ne gavaamu amaziga oba omuntu naba nga alina ekirwadde nga amaaso gavaamu omusaayi nga tekakyuka kala kati bo beebuuza lwaki byacoordinatinga kala y'amaaso ate n'ovaamu n'omusaayi at the same time. Anti kati kiriwo ekiti oba owuliriza okunnyonnyola kyaliwo ekiti nabagamba nti nafuna warning akabonera kukajja nga warning nga kagamba nti omuntu tuyingire mu kusaba kubanga waliwo emyoyo egiramuza eggwanga lyaffe Uganda ffenna ng'eggwanga oba mmwe ng'abasumba ng'eggwanga ng'agamba nti tuyingire mu kusaba twenenye tusabire eggwanga lyaffe Uganda ebiseera ebisinga obungi tugamba okwenenya abantu bangi nnyo tebakitegeera yakubuuzanya nenye ki kyesitakoze wenenye ki otakoze so kati awe nkusabira wenenye ki otakoze ffe ng'abalokole tuba tusaba twenenya ku lw'abakulembeze baffe twenenya ku lw'abasumba twenenya ku lw'abantu betutambula nabo ku lw'entambula zaffe ku lw'endowooza zaffe twenenya ku lwa buli mbeera nebyetuteekoledde kakati mukama ebiseera ebisinga obungi abantu abalina connections mu nsi y'emyoyo buli kadde Katonda atuwaayo chance
atusindikirayo chance ey'okwenenya asindika obubonero ayongerawo ka gap buli mubanga abagenze ewala nga batendawo ka gap nti mbawadde omukisa omulala mwenenye badde omukisa omulala mwenenye naye abaana b'abantu tulina obuzibu bumu buli sayini ebaawo buli omuntu okyasooka okulowoozaako awe mufere oyo mufere oyo sitaani waloneyagane bugenda wejjanjabe oba bulwadde which is okay wamma gwe tewabitegedde bulungi ate n'otegeezebwaza nnyo naye ate omanyi gwe muganda wange Dani nze bwe nalaba ekyo nga kimaze okungwako ne mukyala wange twatwala obudde bungi. Mukyala we yaliwe waka teyatya yaliwe waka actually naye yasooka n'atya kubanga kyagwawo immediately webuze fa baakulabako leeta nga toyina na musaayi twafunamu okutya ono yagambye nti I want to watch but I'm fearing alaba naye atya kati ono yakulako nga omusaayi guli mu kufukumuka ye yawulira atya ebyaddala naye yasooka n'addukawo n'adda mu ddiiro n'amala n'akomawo nga yeebuuza kikutuuseeko n'amusumba kiki sitya kiki n'akaaba ne mugala tokaaba tebiri kunnuma nga lowooza amaaso bagaggyemu tebiri mu kunnuma awo n'aterera mukazi wattu mulayini naye nabannyonnyola ne bagamba nti akabonero ako kajja okuwoninga eggwanga lyaffe ate by the way si ku ggwanga Uganda kwokka waliwo ensi ya Afirika egenda okulumbibwa wangi naye ensi eyo ze zimu ku nsi ezigenda okwetikka bbendera. Omanyi ebiseera ebisinga obungi bwe tulaba olutalo mu ggwanga abantu balowooza ku bintu ebirala ng'ebyamafuta ng'ebya golodi tulowooza ku byobugagga kukyusa obukulembeze agundi tumukooye naye teri nsi erumbibwa nga tewaliwo nsonga lwaki erumbibwa mu nsi y'emyoyo kanaawe baba balina kye baakola before okubanga bafuna attack eyo nabagamba ensi ziri 3 Katonda ze yeeroboleza mu Afirika okuyitiramu revival tugambe gye tulina okuyita Isirayiri ya leero egenda okugiramu revival akati ensi emu ku zo egenda lumbibwa togenda kuddamu ensi tumenyera olowooza sizimenyangako tewazimenya ne luli sizimenyangako naye ensi ezimu ku ezo zigenda lumbibwa ensi eyo kyensobola okugamba erimu abalogo bangi mu nzanya zaabwe eza firimu ekyokubiri ensi eyo erina ebyobugagga ebiwerako eyo direction gyengenda okuwa naye ensi eyo egenda lumbibwa agenda zindwako ngibagambe ezo gyendowooza bagamba nabo bafune omwaka bafune ebyokukola tulekera bano abatamanyi ne bayogera ne bagamba watufezeewo abatufezeewo by the way ne boogera bonna nga bye baagala naye ku mulundi guno ensi eyo egenda kulumbibwa zigenda beera zimu ku sayini kakati ensi endala ekulidde flag eno ekutte fulaga ya revival ye Uganda kakati olaba zino endala ziri mu kulumbibwa olwo ate neekutte fulaga eyo balina gikuwa paka kankubuulira amazima ga Katonda mu ggulu ensi yaffe eri mu kulamuzibwa naye ate ku luno nalabye ekintu kyasinza okutiisa nti emmanduso y'ensi yaffe okugwa egenda tandikira ku social media. Ekyokubiri egenda kutandikira ku makomera kigenda kuva social media in general kakati kiri both side kuba kulembeze baffe abaliko mu ggwanga wano wama yokulembeza obutandikidde ku chairman LC n'okuddago njogera ku mpologoma waliwo omusajja ansanyusizza yakoze ekyobusiru wabula musumba weesudde yakoze atya yadide blogger n'amusiba naye blogger gwe yasibye just blogger kati ka YouTuber bayina sokoleke soko tuveeko ku kino yalolesa katono nnyo kisaanidde omusumba okusiba omuntu mbu yamwogeddeko tekisaanidde wadde n'akamu nono omusajja nga man of God tega oba moyo yamulungamizza n'amugamba oyo mujjeewo kakati moyo yamulungamizza moyo si bwatyo bwakola Justin
kati olaba nga gwe obadde tubadde tunyumya kuba president ate gwe n'oleetamu bachairman kati ako kaba k'ennyanja akatono mu nnyanja ennene kwata chairman ku president ku president kati batwogera ku basumba ne ba bloga ne ba expert namba ng'eno tusande kwogera ku musumba kwongerako kibi no omwogerako nga bw'okirabye naye ate sisobola keera ku makya nezija nenkwata abbe oba ggwe mbola okuba wayogedde muki wanjogeddeko lwaki kubanga gwobaka ennyanja katono mu nnyanja ennene naye era osobola kunkwatira hate speech nsobola naye ddala lwaki mba neerwanira entalo zange awo era mba nkyalwanyisa mwoyo amuyaba yabivuddemu dda gwomanye ennaku omwana gyali mu kulabira mu kkomera kale kati totunulya ennaku gyali mu kulabira mu kkomera tunulya ennaku abaana be gye bali mu kuyitamu essaawa zino mpozi olunaku yaluliddemu amaze ennaku 5 naye gwe olowooza ayita muki abaana be bayita muki famire ze babadde ayambako bayita muki kakati awo batokosezza muntu ogwa wabula oba okosezza abantu bangi musumba mbadde ekirala kyenjagala okubuuza ku mbeera ya blog ono neyamusibye obutambi bwe obugamba nti bwewamusibiza bo nga tebufuluma twandiba nga tugamba nti omusumba yasibye naye ng'obutambi tetubufuna oyinza n'okwesanga nga ekyasibiza omwana nga kintu kinene oba nga ayogedde ekintu nga kikuba nnyo omuntu kale paka ku ground oba nga ayogera ku famire ye oba nga omuntu kakati ayina ekigambo kyayogedde n'agamba nti woba onoonya sitaani kugenda awo waali oyo ye sitaani oba weekyo ekyabadde ekyo yakyogera mbu kakati naye nze lwaki nkigamba nti buli bwennyanja kano k'ennyanja katono mu nnyanja ennene ekisooka kintu kinene nnyo mu nsomba ekyo okukyogera ku munno bali bakituyiseeko nawe ffe mu comment section tobirabyemu kakyogamba tugende tubakwate tubasibe abo tetubasiba kubanga bwennyanja butono goliko ennyanja katono booti kubanga omuntu atasobola kulaba even nga tusobola nalaba mu nsi ya myoyo kati ne wabaawo ekijja ate gwe n'okirwanyisa n'olaga nti ate gwe oli mugezi nnyo gw'oli sitaani gwe kale mba nkwewuunya naye njagala nkujjukize nti mukama asindise obubonero obulabye era saagala nkubuulire weebuzeebuze akaseera k'okusalira omusango toyina ngeri yonna gy'ogenda kyegaana kigenda kukutuukako buli kimu waliwo obujulizi bwa buli kimu waliwo obujulizi bwa buli kimu era mukama aliyogera ebitabo biri bikulwa byogere nti twakulaba ng'oyogera wayogera kino ne kino ne kino wawulira pasa kango ng'ayogera n'otamugenderako ate n'oyingirawo kulwanyisa bulwanyisa kubanga kati naawe oba obuulira enjiri nga nze era bwe mbuulira enjiri kati simanyi oba ggwe obuulira yaki naye ate buli woogenda mu comment section n'ogamba yo devil agent kitegeeza ate singa bano ab'emitima eminafu abalowooza okuba devil agent yajja kujja anoonya amuyingiza mu bwa devil agent ajaga ate devil agent wuuyo kitegeeza gwe okuba kalango instead ya okuprotectinga omulimu gwa Kristo naye njagala kubajjukiza mwenna abampuliriza ebintu bino byatandika na bubonero obubonero okuviira ddala ku lubereberye Katonda yabusindika nga yabutumanga obubonero bwabangawo mpuliriza bulungi olaba nze Dani nze newenkera ku makya nempulira nga gwayogedde ekigambo ku nze tebinkwata nako lwaki nyina akayimba kagamba tekikunyiiza nze munno nenkwogerako nyina akayimba kali mu mutima gwange kayimba kagamba nti yanwanira entalo zange kayimba mutima gwange kakati njagala buli muntu alwana olutalo mu bulamu bwange Katonda gwempereza alwane naye waba ayagadde ate waba tayagadde omusajja anyirire ono ebijjo olw'okugezesa gwenga omusonga ate kankubuulire nze nebaza bwebaza mukama wendaba nga ba TikTok basobola okunkolamu bu video ne batagenda kuba bantu ngumi kubba ne bankolamu bu TikTok nawe wambi ne bafuna kyebalya kitegeeza have become a blessing to them nakwogerako okusinga ogenda okubba banne okuba omuntu n'amuyiwa n'omusaayi kati bwobanga onjogeddeko it's a blessing era nze njagala nnyo okwebaza mukama kubanga nange nsobola okubeera omukisa ku muntu omu nandiyako kituufu naye nga ku nsonga YouTube munaffe tumusabirako avayo bulungi mpozi nze ebibuzo birabye nkyalina ku YouTube oyo yenyini ku YouTube yenyini by the way omusajja bamwita Jamiru Mugerwa kyano ibagita there is still hope yayayogedde
Jamiru Mugabe atayogera byabalokole anti yalokoka n'asigaza omusajja oyo erinnya. yali devil agent n'alokoka amanyi obukodyo bw'abasitaani bwe bakola kye kimwogeza n'amaanyi. kaakati agamba yayogedde ku Fanero Ministry yayogeddeko era ne bamu Fanero Ministries nemusiba simanyi oba omusumba ng'omusumba oba nga kampuni. naye nawulidde bagamba nti mu statement kozi omwami oyo yali ankolako interview mukwano gwange aka media nga mwe ba expo sigamba nti nnyo naye ate nga mwe ba expo kati bambi we nakiwulidde nga nze Pastor Kango bambi Kimbuyege nengezaako musabireko n'okubuuzaako ko ki ekyatuusewo exactly kozi kimanyi nti alina omukyala n'abaana naye nagenza okulaba nagenza okunoonyerezaako akatono ke nazudde omukulu yennyini eyamuwaabidde aliwa pastor nze mbadde ŋŋamba bambi bisobola kutuukako naye mbadde ŋŋamba nti akennyanja kaleke kawugeko kaleke nako kubanga lwaki ŋŋamba bwe ntyo buno bwana buto tubaleke mu bwana bwabwe ekyo nandikikiriza ekyokumuleka kawuge naye ekyo tekigenda kulabika nga example nti osooka okugenda n'okulita n'ogenda n'ovuma omuntu yenna nga yagala n'ogenda. Mbadde ndowoozaako kati okugeza nga nze Pastor Kango nali badde nsooka ne ndowooza ku mubiri gwa Kristo abantu abagenda okuwulira ebyo bagenda lowooza ki nti wasibisiza omuntu naye ate bw'abeera nga devil agent oba nga akolera sitaani oba nga akolera ensi kitegeeza naye yeetaaga salvation kati tulowooze salvation naye naagenda gifunira mu kkomera we tujjukira yali Pawulo eyatema okutu kw'omusajja yali Peter n'atema okutu kw'omusajja nga zokwata Yesu n'amugamba nedda si bwe tukola ffeno mu bulokole ebyo byonna byongera okweexposinga abantu by the way biraga nti tuli Bayibuli egamba tubalabira ku bikolwa byabwe kakati mulaba obubonero Mukama nga abusindika Mukama munyiivu ku bantu ab'enjawulo abakola obubi mu maaso ge naye oba wandibanga waliwo ekiri emabega tugeze oba nga balina nga badde yajjanga amwogerako kuva dda nekisukka busosi leero anti nze mbadde ŋŋamba gwe leka ekisa kya Katonda kikwogerere ereka ekisa kya Katonda kikwogerere nze ekyo kyembadde mpulaninga tolwana ntalozo ng'omusumba kubanga nze neewuunya nze gye bakoma okumpita nabbi w'obulimba nkoma kunyirira nkoma abatulaba nkoma kufunamu ssente kwefunira ssente sokoleke waliwo omukulu kyataddeyo no just iyo video gye tubadde twogerako ebadde ga nti musumba Kango simanya devagent yes gwe osobola okumpita nga woyagala naye ako kabonero ak'obusungu bwa Katonda ebyaddala singa tituwenenya nze nalabako ku busungu bwa Katonda ebifaananyi bityo bikyajja wano ewaffe e Uganda actually nabaga kati omanyi we bugenda okukyakira obulungi bagambe nti devagent bulungi kubanga waliwo n'omuntu omulala n'abantu abalala actually bagenda beeranga mukaaga mu style eyo yennyini naye bagenda kujjira mu paati kozi nsobola okiraba spiritually bagenda kujjira mu phases mugenda balaba waliwo abajja okujja nga abo bo bijja n'obaluma bibaluma kubanga bagenda beera bayitidde eri mu nsi ey'amagombe waliwo abagenda okujja nabo mulabe nga bakola nga bali ekintu ekimu we bati nga nze naye nga ate bo nga bo basayidi eri seno mu bulokole naye nga baani abasizaako obusungu Katonda oba nabeeri akatonda ati towulira kati enkuba eri mu kutonnya ngiwulira kati okumanya nga Katonda yeewuunyisa newo omulogo yasuzaako omuntu emmindi naye eri mu kutonnyayo naye nga timusumba ekibuuzo kya kiri nti lwaki akabonero kano kalonda obudde bw'okumakya ne katajja mu kiro oba nga oli ku lusozi ng'osaba oba nga oli mu saaviisi ne kajja obudde obw'okumakya obwo kwagala kwa Katonda it's a will of God yasalawo ekyo kyenyinza okwogera so obudde tebulina kyamaanyi kyebwogera obudde tebulina kyamaanyi kyebwogera wabula ekyogera kyekyo ekyaliwo mpozi n'ekibuuzo ekyandisembyeyo before that waliwo tugambako nti amaaso go gamanyi okukyuka waliwo kitugambako dda kati naye lwaki mu biseera biri
tewajjanga n'otubuulira lwaki walondera kaseera kano kewasalawo n'ovaayo mu kamera bifo nga wayinga tovaayo. Bayibuli egamba nti abakulemberwa omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Kituufu. Ensonga lwaki nali sisobola kuvaayo kubalaga kubanga omwoyo mutukuvu yali tannaba kunuŋŋamya kiteeka mu open, naye akaseera kaatuuka nga nyina okuvaayo. Wamala kugambibwa nti katigenda. Of course. Era waliwo omu eyakoze comment wano ndaba wano ku YouTube channel yange ya Rock International Ministries Matugga. Yakoze comment nga agamba nti Pastor Kango wegendereze Katonda. Okoleki? Negendereze Katonda. Omwegendereze? Lwaki? Erinnya Nyanzi Bula. Pastor Kango wegendereze nnyo Katonda. Simanyi oba wakikozeseza mu statement ki, naye kyenyinza okugamba kiri bwe kityo nga we kiri. Omanyi ntera nnyo bagamba nti nze siri mugezi nnyo, ate era siri musiru nnyo. Omanyi lwaki wendabira nti ndabika ndi mugezimu? Kwe kubeera nti ebitalina budde sibiwa budde, tobiremerako. Naye kaakati mulabika nno nammwe mwafuuse basamize bannange wemba nga ndi musamize. Mwenga mubeera ku channel zange nga muwookinga. Bayibuli egamba totuulanga mu kuteesa kwa mubi. Lwaki mu kuteesa kw'omubi mugendayo? Waliwo komenti endala waneno gye ndaba nnyingi nnyo, naye waliwo waneeno londamu abasinza okwewuunyisa. Waliwo waneeno redeeming soul ono agent wa sitaani just yerimbika mu Kristo. I remember you. Redeeming Soul TV abo mikwano gyange walinga okolerayo. Of course, era mbaagala nnyo, naye nze sibuulira njiri ya kulwanyisa basumba. Kati bo eyimu yaabwe baagala nnyo enjiri ey'okulwana. Baani? Eyo gamba oyo nabbi wa bulimbe ebyo byasibizza Jamiru. Nze mbadde ndowooza era ne muganda wange Jamiru muwa amagezi nti wabeera ng'avuddeyo wobanga obuulira njiri va ku basumba. Naye lwaki tubavaako nga muli public figure? Ati kati tubalabireko yes. Naye ate kati nze lwaki enjiri yange nzize kwagala olokoke, ate lwaki enjiri yange njikulukusiza ku musumba gundi? Anti abamu temutuukikako. Ogamba musumba kamunoonya abeko ambuulire lwaki kino kyatuusewo, kati ngaze wenkuluza nokugamba lwaki wafunye obubonero buno, waliwo atasobola. Anti kati alina kwogerako omunoonye. Olaba muganda wange kati awo kyalibadde kyamagezi nti tuleke okwagala kwa Katonda kukolebwe, kubanga ne Yesu yaliyo. Bakatonda babbayali ne Katonda we yali kuno ku nsi, babbayali babeerangawo, bafuganga, badagoni bafuganga babeerangawo, bajezeberi ku mazzi gye bali. Ebiseera ebisinga obungi gwe buli wosanga enjiri yonna ng'etambulira ku muntu, mmanye eyenjiri eyo gye bayita Kano Gospel. Bagita batya? Kano Gospel. Omusungu agiyita Kano Gospel. Enjiri ey'okweyiya ey'omubiri. Nojjanga gwe buli wojja you have no message to deliver to people. Nga gwe buli kadde wogenda okujja ogenda kujja oyogera no sense, oyogera ku bantu, enjiri ogitambuliza ku bantu. Nza wenkubira omulanga buli muntu atulaba nti bikkula amaaso go Katonda gwe tuweereza Katonda wa bubonero. Era na Bayibuli eyogera negamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Naye nze ndaba nti buli we tuyongera okufuna deliverance ebiseera ebisinga obungi ate we tweyongera okukola ki? We tweyongera okukola deliverance mu nsi muno mu kanisa ne mu byalo gye tutambulira gye bongera okugamba nti sitaani, kitegeeza nti Katonda gwe tuyina takola. Ebiseera ebisinga obungi baganda bange abampuliriza, eno ensi gye tulimu eri upside down. Ebintu abantu abasinga obungi nga bwe mubiraba si we bityo ebiri. Kati abantu bangi nnyo ababakidde ensonga ezo, kubanga ensonga zizenjogerako zirabika kati zaawukanamuko katono nnyo n'enjiri ey'ekirokole. Kati soka owulireko kwena comment. Yagambye nti don't blame him. He's not a man of God. That demon bothered him and lied to us that he was sending Jesus. And his eyes, I think you see. Okay.
tetukunenya nnyo sitaani yakulimba nolowooza netulowooza otuweereza yesu naye nga otuwa kintu kirala nnyo. Okay. Thank you. Mbadde nkusaba gwe eyawandiise eyo message, try this method, is going to work for you. Oba manyi oluzungu cause era wandise mu luzungu, that means you know English very well. Kakati genda funayo obudde bw'ekiro nga owulira nti background zonna ziri safe, ziryoke zisirise, onkolereyo kino naye bannaye ate awo tagenda kumpita mulogo ddala awo ate sigendayo. Wandika muwadde nako walibayo kwamugamba Bayibuli eyogera mu kitabo kya Koseya alega nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Naye nze ngenda kujja wano eno mbasomese ayagale agaane bwe obeerangako mu biseera bye eby'eddembe. Omanyi muwulira bulijjo nti no abasumba we have prayer room, tulina obusenge obutaggulwa. Muba n'obusenge ku mayumba nga mukate mubuggula obutaggulwa, buli muyingirayo ne mufuluma nga tuba n'amaanyi, ng'ekkanisa egenda mu maaso nga deliverance ekola. Yes, we have it. Kubanga tumanyi ekintu kimu nti bw'obanga oyagala okweyawula ku mitawaana, you have to learn, olina okugidduka. Kaakati ffe ensi ng'oyagala owulire ku ddoboozi lya Mukama, weetaaga okubeerako n'awantu w'omeditatingira, w'oconcentratingira. Kakati nze nkusaba gwe ogenda oconcentratingeko maaso ga Mukama, ofukamire ogambe Mukama nsaasira olw'obutali butuukirivu bwange, afuneyo akafaako. Nkwegayiridde ayi Katonda wange, nkusaba oyogereko nange. Omanyi abantu abamu ekisintu ekisinga okutulemesa, tetuli beetoowaze mu maaso ga Mukama. Abantu abasinga obungi tulina self desires nti ebintu byetukola tulina bitwagala okufunamu, tulina ebigendera byaffe ng'abantu. Ne bambi tomunenya, siraba na nsonga lwaki tumalirako obudde lwa nsonga. Tafunangayo na kirooto ofudde anzise ati bwe nagambye obu small fish genda maaso nekyo badde onyonyola luli oba kusomera. Okay. Abadde nnyonnyola ki? Wabadde oli mu kubabuulira ku busungu. Nekya fulaga tewakigusiza nti ensi ezitisse fulaga zirina okulumbibwa kwe zigenda okufuna okw'amaanyi. Kaakati ensi eyeetisse fulaga ya revival oba ey'amadda ga Kristo oba egenda okwaniriza omwana gw'endiga, kanjogera oluganda olutuufu, ng'oyo Yesu Kristo gwe tuweereza era gwe tugoberera. Ensi Uganda nsi ya muziziko nnyo nnyini ddala. Uganda eno eyaffe oba oyina Uganda gy'oyogerako enda? Njogera ku Uganda wano ewaffe. Kaakati we tubanga tetweteeseteese, gwe wenna mpuliriza era ndaba amazima gali nti kana akaseera kagenda kutwolekera, akaseera akazibu kagenda kutwolekera. Awo kyenvudde nkusaba nti wuliriza ebigambo bino ate obiteekese mu nkola, weegayirireko mu maaso ga Mukama, weegayirire mu maaso ga Mukama, kubanga ogenda kuyingirira akaseera akazibu k'otamanyi na kumanya. Watugambye nti akabonero kano kagenda kuddamu kalabikeko emirundi egiwera 2 mukaaga. Wakali mukaaga gigenda beera 6 times. Ogambye bagenda singa kugira ku side eri y'Abaganda baffe abeeri. Kajja kugirako ne mu basumba naye ne mu bantu abeegayirizi, kagenda kugirako ne mu bantu nga si ba Katonda, nga si abatali balokole, kale bantu ba Katonda naye si balokole mu born again. Naye nga bantu ba Katonda. Kati abo anakafuna nga ng'akyuka ngadde eno osobola okukafuna n'olowooza nti bulwadde naawe n'ogenda ne bakujjanjaba nga abalala bwe bakola. Bagamba musumba genda bakujjanjabe, obulwadde bukuli bubi. Osobola okukafuna n'ogenda ne bakujjanjaba naye ng'omala biseera. Eno God is will. Kijja kubaawo oba oyagala oba toyagala. Kaakati kino lwaki weekiri? Kubanga ensi yaffe eri mu kulamuzibwa. Njagala mbategeeze 2016 omwaka gwe tulimu twagutambula mugenda ku 2 zokka. 26 musumba collection. 2026. Mbadde ngambye ntya? 16. Okay. It's okay. Guno mwaka gwe tuyingiddemu twagutambula kenda ku 2. Gwe wena mukwano gwange ampuliriza. Mwaka gwa kusoomoozebwa. Nga we nabagamba naye bagamba nti eno ensi mwe tuli tetuli mu mwaka gwa ssanyu lyaffe guno. Mwaka gwa ssanyu nno
naye mukwano gwange saagala odigidde nti mwaka gwa ssanyu kubanga nagambye nti enzigi z'amakomera zatandise okweggula era mugenda nalaba n'abasumba abalala bagenda kukwata abalala ziri zeggula ziti abantu bafulume abasibe amakomera ag'omwoyo gazze mu mubiri gatandise okujja mu mubiri kati ganywa gayingiza bagafulumya gagenda yingiza era nga gafulumya sigategedde kanyonyole anti kati sometimes nti ojja kulaba omuntu ng'asibiddwa aveeyo ng'akyuse n'okukyuka akomewo nga biralamu nga mulalamu naye lwaki ngamba bwe ntyo waliwo emmanduso ya Uganda okugwa gwe wenna mpuliriza waliwo emmanduso ya Uganda okugwa emmanduso eno egenda kujja egenda tandika na komera yanguyako mpulira nfuuse excited okumanya waliwo abakulembeze baliida b'opposition bagenda okusiba abanene oba bakyama kijja actually tekigenda kutandika ono ye amaaso gajja gatunuuliza abanene b'opposition naye nga tekitandise ne wansi n'abawansi ate n'abawansi kaakati bwe kivaawo we bamala bakwata ne babasiba awo ogenda kutandika okulaba akavuyo nga kaba naye ate basobola obutabakwata ate sayidi eno ekwata ate yo neesiba yo yennyini ne beesiba nga bo ne beerwana okuva munda ne beerwana bo bennyini waliwo option ziri bbiri mu bbo ababiri tubasuubira okwerwana anytime bo nga bo bali obakulembera era singa mulaba nga tusigadde tukyagenda bugenzi mu maaso manya mu myaka obutasukka myezi 6 ku myaka 2 tuyinza okufuna akanyoolagano bagenda kwenyoola wakati waffe ffennyini naye ate waliwo era ekkomera eddala waliwo pulaani y'okukwata omu ku bakulu abasinga wano ab'opposition oba abeeri abakulu abasinga wano mu ggwanga anti kati era olaba bye biri bye mbadde nkugamba kankubuli we tuba twogera ku gavumenti muganda waffe opposition abakale abakenyanja kale shaka naye era nga ali muleeke munda tuba twogera ku Weero nga ye Shaka olwo nga ye yennyanja gavumenti yennyanja ye Shaka kwegamba ali munda mu yo ne wadduka weera ali munda mu gavumenti ali munda mu yo kubanga n'abamukuuma babe ba gavumenti genda mu maaso abaana babanyiga mangu ne banyiga anti I don't care munansonyiwa naye nga ate bambi ndi nammwe abawa ate ng'otukuba abantu ffenna abalaba channel eya Expo TV eno yeetuuza bangi abeeri n'abeeno bonna batuuza ndi nammwe era nsaba Uganda ebe n'eddembe mu ngeri yonna as long as tuyina eddembe mu ngeri yonna as long as oli safe n'abaana bo ekikulu naye mu kuggulwa kw'amakomera gano nabaga nti waliwo abazungu betulaba spiritually abazungu nga bajja okubaako n'omulimu gwe bakola ogw'ekyama wano mu ggwanga lyaffe kaakati abantu abo nabo bategese ekkomera kusibiramu muntu ate nga bazze kuyamba ate basibe akabonero k'omusaayi kano abatulaba basobola okukatwala nga etali nsonga nkulu abalala osobola okukatwala nga ensonga kubanga amazima gali nti nsonga nkulu obukulembeze bwaffe bolekedde akaseera akazibu ensi yaffe Uganda wamu n'ensi ezituliraanye zolekedde akaseera akakalubo akazigizigi we tutunula we tuba nga tumaze okuvaayo eyo enzigi zino ez'amakomera ge mbagambako banyabo ne bassebo tezeggudde ku bakulembeze bokka tezeggudde ku baliida b'opposition bokka zeggudde ne ku bannansi wabula zeggudde ku buli muntu yenna naye agamba nti nze sigenda nakulonda nze nsigala waka nsigalanze ate nze siita na ku polling station zino enzigi nzigule waliwo abantu abasibiddwamu wakakikukima waliwo abantu abasibiddwamu spiritually era bagenda okusibibwamu spiritually
gwe obufumbo bwo mukubagane mukazi wo jukira mwe mutunulya kana akafaananyi akatono ne waliwo ekifaananyi ekinene behind message eno gye mbagambako teri mu kukosa mulokole nga omulokole wabula message eno ekosa Kristo etya ekintu kino kiri kitya bano abalwana balwanyisa Kristo bwe tageti yaabwe era gwe tageti yaabwe si yagwomu wabula tageti yaabwe nyingi kyekivola banti Kristo tabeera wali misunderstanding mu bufumbo ekyo badde okimanyi bulungi kituufu ekyo tabeerawo Kristo tabeera mu bana abasiba abaana b'abantu no Kristo tabeera nga we tuyinza kubeera nga tusuubira wabula Kristo abeera awantu awali eddembe n'olw'ensonga eyo mulokole ampuliriza era ndaba njagala kusaba ku lw'ekisa kya Kristo njagala kusaba ku lw'okwagala kw'omwana gw'endiga okkirize akaseera kaneeno nti Kristo yazaalibwa ffe tube n'eddembe naye amakomera ag'emyoyo gaguddewo okuleeta misunderstanding mu bufumbo okuleeta misunderstanding abatulaba mwenna ku Expo TV njagala babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mbasaba nti mugende maaso n'okusharinga mugende maaso n'okuweereza yenze Kango Enjoga Abdieri gwe nanga wali yagadde okundabako oba okunsinkanako nja kusaba okube ku simu yange naye bannaya bakuba mulindeeko nkyali ku Expo TV balaba bakulemeddeko bakwesibyeko njagala okube ku simu yange 779 300 412 779 300 ojja beera ontuukako ebibuuzo bingi oyinza obeera nga olina channel kuwali yagadde nkyali nkyazaako nja kujja osobola okubeera nga oyagala okusalamu video buno naye nga oyagala kufuna permission okuva gyendi gwe oyinza n'obutankubira sala busazi ekikole bukozi seyalinga video zino nsobole okutambula amakomera tegakomye mu bufumbo mwokasebo sokoleke musumba kikola ino twetulabye ennaku zino bwate divorce zifuse divorce ate abasajja tebakyagala kuwasa ate kirina akikumamu omuliro kuva eno wansi kirina akikumamu omuliro era oyo akikumamu omuliro yalagala n'okuleeta obutabanguko kyekivola banjagala kubira bannayuganda omulanga nga nyimirira wano ku Expo TV temuwa sitaani mwaganya temuwa sitaani mwaganya tetumuwa chance etwenyigamu makati okuleeta misunderstanding kukyankalanya gwanga lyaffe towa sitaani mwaganya kubanga amazima gali nti sitaani waali era yeetesiteesa okutukwabula akola buli kisoboka okulanga atuyingiramu waliwo abantu nga bo actually amakomera gano nno nago gava ku butali butuukirivu bwaffe kyekivula Mukama atuweereza akabonero ak'omusaayi ate ne tutakifaako bamanyi nti amakomera gano galina omuntu agayita wala tulibatuukirivu wale tusaba ng'amakomera galina okubaawo amagombe gateekateeka amakomera gano naye ddaani tebasobola kukeera ku nkya amagombe tegasobola kukeera ku nkya kukukola bubi kukukubya accident unless nga galina gwe gakosezza okukubya accident tegasobola kwambala kwegasobola kufuna mubiri ne gajja negakubya accident muntu either agajja kwambala omuvuzi wa taxi ajja kusaabale oba gajja kwambala wa boda ajja kusaabale oba si kyekyo gajja kukwata kugwe ku bwongo obwo kwennyini weesuuleyo kakati era divorce zino zoolaba ebiseera ebisinga obungi omuntu abaako n'omuntu amusekeeterera abaako n'omuntu amuloga amusindikira eddogo kakati kyekiva olaba ffe omulanga gwaffe kubira abantu mulanga nti mukyuke mwenenye naye ate abantu tebakkiriza njiri eno kambabuulire waliwo omusajja omu Mukama gwe yagambako ye yagenda yabajja lyato omusajja oyo ali mu Ghana simanyi oba mwamulabako yabajja maato sina lyato ye we yawulira nti tuyingire eryato n'agenda n'akola eryato n'akola amaato malambirira naye tetuwogera ku maato gano era mwaga maato taliimu naye emboko zamuyiseeko baaba leka bamukubyemu ate nga mataba tugalaba anti mbadde bize neziyoka zimuyitako mbadde bize munaku zino nga sibiraba nga polisi yamutaasa nga fly high egenda mu maaso bamukubemu naye tebamuyisa bubi nnyo
Bamukuba ne bamuwaya eri police. Akobugunjuzi. Bamugunjula. That's okay. Ebikutiya bamuyisaako emiggwe. Yewe bamugamba nti ensi akadde kaweddeyo nagala nakola maato yalowooza ndowooza mataba. Naye kankubulire. By the way tugenda beera n'amataba mangi mu Uganda. Leero tugenda laba January. This time around tetugenda laba January. Sikutegedde. Ensi ekyuse. Usigwe tulimu leero. Mwe tulimu. Ne tugenda laba musana gwa January. Era ojja labanga enguudo z'ekibuga ezimu zisiita opinzo olw'amazzi. Azifulaadinze. Naye ekyo kiva ku myala, just emyala mibi. Nedda. Emyala abantu bagiwamu kasasiro. Kale byonna byonna byogere, byonna byonna bikole. Neyo kasisekola ogwayo ne government yegizimba. By the way government yalaba ennaku. Singa nzi yali omukulembeze. Naye bannaye muwona. Omanyi kasasiro we tumuyombera naye ate si faba musuula. Bwe kiri. Faba mwesuuliramu ate tumanyi tuyombesa government. Uganda terina mirimu naye ate nga gwe toyagala kulietingawo mirimu. Kati awo enkubira omulanga gwa ndaba. Naddala abagoberezi ba Kristo okuyita ku believers on the local ministries. Please baako kyokola wobeera ng'onoonyezza omulimu okumala ebbanga nga gubuze tetenkanyayo akantu k'osobola okutandika. Ebiseera ebisinga obungi abantu abasinga obungi tebaagala kutandika mirimu gya layisi. Ani atunda ennyaanya museke? Naye ate n'abazitunda weebaliira babeezawo famire zaabwe. Tubamanyi bulungi nnyo. Ddala nno n'alabirira abaana n'aweerera n'okuzimba n'azimba ku mudaala gwe. Kati awo nvudde nkusaba nti Bayibuli egamba nti alonda ebisirusiru by'ensi okwasa abagezigezi ensonyi. Kati Mukama tagenda kutunuulira bano bantu. Bano bantu gwe byokola oba mulimu gwa bbeeyi. Agenda kutunuulira ekyo omutima gwe kye guli. Nze mbadde ngamba nti ku nnyaanya ze ezo zitunde naye nkusabako onkolereyo ekintu kimu oba oyagala okulaba omukisa. Funi kanisa y'okuwusabira. Omanyi ky'oba okola. Kati obabeera osubudde ennyaanya za mitwalo 10. Ejjako ennyaanya za 10,000 oba 2,000. Oziteeka wali ogambe nti kino kibbo kya Mukama wekimala okutundwa. Wemala okitunda mantunda ezange. Zosooka. Business kitiya. My idea wobanga oyagala okulaba omukisa. Test this by the way. Mutestingeeko eno method. Bwobanga osubudde ensawo za sukali 10. Funako kiro za sukali 2 zokka. Ogambe Mukama zawule. Zigyeko zawule. Zawuleko bulungi nnyo. Ogambe zino za kibbo kya Mukama. Zino za Mukama. Zigenda supportinga mulimu gwa Kristo. Oba mubiri gwa Kristo. Nga sinaba kuzitunda. Nga sinaba kutunda byange. Zensoso okutunda. Gwe malo zitunda dusaayo. Jangu otunde bibyo. Jangu otunde bibyo. By the way abantu abasinga obungi bagamba nti enjiri ya property gospel mbi. Prosperity gospel. Prosperity. Nyina oluzungu. Kaisa kya musomba. Nyina oluzungu by the way. Gwe oyagala okunoonyaako. Pastor Kango Enjoga Bjeri. I never went to school but I speak English. By God's grace. Kyakyewuunyo. Ate era I like the way of serving God. Oba under. By the way, and the way how God created me. Njagala. Era I'm proud. Kubanga nyina abantu abasoma abadiguli b'ensumba. Actually era nyina ne bempaddeko ku mirimu. Nga naye badiguli. Ninga basoma ne batuuse ebitabo byabwe. I thank God nti n'omukyala gwensula naye. Naye era graduate. Amen. Kati waliwo ebintu Mukama byakola. Bayibuli egamba nti alonda abasirusiru b'ensi okwasa abagezigezi ensonyi. Njagala olwaleero okoleyoko gwe aliyo ng'okaaba omulimu. Weesuulemu jjulume. Nze kankubuulire, nze nali musajja mugezi nnyo kyekiva olaba I am success person. Suwadiru nyina okubeera successful. Nze nali musajja mukalaba. Nasiikako ku chips. Nasiikako ku chapati. Teweza mabega. Todda okwezinga. Mu kino sikimanyi. Enjala enkalakatire wakanga waliwo ekyokola. Nze gwolaba. Chapati wazinyoola dda. Olunaku lumu nali ndi awo nga nnyumya ne maama wange. Nanga omwana wange. Kakati ne kino wakyenenya. Eki. Waliwo we nakolako mu nguudo. Munira. Yunura. Yunura. Naye sebo nga nkola nga foreman nga nyambala nga engineer. Awo ebirato mbuuza
ngeri gye nakikola gwasasoma ng'olagira naye nayingira munnange omanyi ne bakola tape measure gwe alagira banne okuzimba ekkubo nali ntambula nga ntambula nsamba ne ku bucupa ne ku buveera ndaba oba wansi nnyinza olondawo ekikumi kye nnaalya ebyaddala nali mu mbeera mbi nga ne mama wange ali mu mbeera mbi kati nga ndaba singa mba siyiza nnyo mami wange agenda kuyisibwa bubikozi mami wange alina kyayitamu mu ngeri ey'enjawulo. Do you know what I did? Kati mba ntambula ngenda osanga omuchina ngagamba come go wakada ninga ngayogera lwe waabwe luzungu naye ng'apambana lupamba ne talumanyi kituufu lwate balumanya abazungu n'ennyingizawo ng'abachina n'ennyingizawo figa ennene nga gwe olusingako. Yes, how are you? N'omutabula n'omutabula nendeeta nze pastor kango nagenda bugenzi nenkona ne ku Collins bwenti nentandika okumunyonyola mu luzungu olufu naye olusibu lw'okutegeera engeri gy'olunyolamu agamba naye ngudde ku musajja ow'ebitabo. Omusajja ono mu bwangu obw'ekyalo immediately ayita foreman omu ku baakola nabo kaakati ekakisaaga kanaakutomera ekisima oli amuyita amugamba ategeeza kyemugamba ekwalite ly'oluguudo limukola lifu mu bulamu omugamba mu Luganda ono mugamba mu Luganda kati nannyonnyola ono munne gwakola naye nagamba how man how akubuuza kijja kyoyogerako konze my friend you check here kati ne baleeta akuuma kabanga kayondo n'akapima bati ne bakoona kati akasima nga kanajja bagenda okoonawo ng'aliwo akatuli ng'ebyaddala wali feeke nga wadoodooma kyebayite omukisa okutomera okulonda ekyapa mu linnya lyo kakati we bawulira nga wadoodooma omusajja yamanyirawo this man is very professional engineer tabangawo now bring your document. I went to NASA and print document from NASA wenako motegeera n'obeera foreman eyasoma w'ebitabo nenkomawo nakola nnyo era twakolera mu bbanga ttono nnyo kakati ate omulimu enagufuna opposite ne mama naŋŋamba mwana wange wasoma ddi obwayinginiya mwana wange wasoma ddi obwayinginiya konze I am engineer by professional. Yalabanga omwana we bamugwiramu kabaka weddemu from God kati munange mba ndi awo nenkola emyezi gyange 3 abampa akasente nakazitomu basulira mu bukadde bampamu akasente nga kazitomu nsagala kwogera bakasolo group bayinza okuba nga bampulira batulumba ku 31st ne batulemesa okusaba bannange bebanya kyekifula twetaaga okwendenya babbireyo side ze waffe Matuga ne batulumba ne balyoka bateeka ku pressure bwe bakokinga engumi obuso bwabwe awo opposite kati ate poliisi yajja okutukuuma twalina poliisi abasirikale abali bawerako naye bajja babeerawo katono they are 5 ne babeerawo 6 ne babeerawo ate nga 8 ne bagenda kakati awo wano nga batulamuza nange ne mbagamba abaali batulaba ne mbagamba Yesu yeebazibwe kakati mwe mulaba omulala yenna atwegattako temuteesa naye waliwo abeewerera dda mbw'obatonnya era ne mbagamba oyo tumukube bukubi mubbi era olisinga aleeta ensasage yonna ne ngamba bakanyama ba rooko ne bagamba otya ne bagamba tumukube bukubi mbooko kaakati munnange ne bwe bawulira ebyo ne bagamba ono omusumba alabika ali sikaali ate atutegedde kati ne badduka ne bagenda poliisi ne bayisaawo buyisange bagoba twagenda okulaba bayingirira tebatuyingira twagenda okulaba ate nga poliisi eva nabo engulu ng'ebayisaawo emisinde kati twali tulowooza bazze batuyiikemu ne bagamba mukube okati ate ngenda olala 10 bali beerwanako badduka poliisi endwala poliisi ebagoba awo ne tuwonera awo kati bayinza obeera nga bampulira tojja kwogera kasente bayinza okukakimako omusolo naye bambi katuyambako okusasula renti katuyambako okufuna emmere n'essente z'eddwaliro naye ate kati mami wange tuba tutudde nga twogera mwange naŋŋamba ne mwana wange obutuukirivu nga bukususse naye kati kambuuze nsabuddemu ombuulire kati kooli omutuukirivu jjukira wali nali nakava ku street nga mbuguma obuguma onyooga kati naŋŋamba njagala ombuulire
wakola otya ne mubuulira n'ambuuza mwana wange weetonda konse kituufu nenenya yekubo lyakola bulungi oba mwakola nakati likyali oliri oli gino anti nali seminti simweguya wa gavumenti wagenda ensawo by bbiri the way wasangawo nnya teweeguya twakola bulungi mwakolera ku lino twakola okuva bayitawo kikuba mpanga ku Kakiri road okwo netujja ne tugukira ddala eno ku Kyemmende kati ne bajja bangwamu nti qualification nfu obassa mu kyuma sikani tesikani nga si emisinde tebakunoonyaako tebanoonya kati bampa omulimu bo be bampa omulimu kati ate lwaki by the way namanya nti bali bampulaningira nenziruka tewabalinda kukukazaakaza anti nga nze nange nkimanyi ndi mwana wa Mbaata musumba okyadde okyatugamba amakomera gali agegudde oyo gasinze okwesimba otukamye gesimbye ennyo mu bufumbo mu makanisa kati mu bwavu obwavu buno obutuluma bulina gye buva waliwo enzigi waliwo abantu be bakwata emikisa gyabwe ejya ddala ne bagisibira mu makomera eri kati ne bamuwa okuukisa guno guli feeke naye nga eyimu yakyo ki kwagalira ddala buli muntu ali mu nsi muno nga ategeeramu Katonda embeera eyongera okunyigiriza omalirize nga tokyategeera Katonda obwavu businga kuluma bakkiriza Katonda no si be bo bokka baluma bayibuli egantireka omusiru asiriwali eddala kakati nabali abalogo balina enkola yaabwe era omusiru bamusiriwaliza ddala anti ogenda kusaba ng'onoonya bugagga nga tolina kuwaayo ssente okufuna obugagga owulira kasasiro nze nnoonya kunyamba ate kyennaate tekyosoka okunzijjako ate omanye ekisinga okusesa omusawo asobola okubeera nga omusawo akukolako nga olaba nga n'ekyokulya tayina omusawo nga z'omuwadde zagenda okufunako ekyokulya naye nga nsimye bugagga naye nga naawe oli mu kunoonya bugagga ng'oteredde era kyekivula batuyagalira nnyo ffe bayita bannabbi b'obulimba omanyi kati ffe be bayita bannabbi b'obulimba tulaba tukola bayita ate nga n'okuyina tuyina muyina emirimu gyamwe oli atutunuulira n'agamba bayitawe tuyina tetuli aido mukola tuli bize mu ofisi ya Katonda ate n'emirimu gyaffe ng'abantu tuyina kugamba n'akasente muyinamu akammwe musumba tuwole ekkomera eddala kakati ekkomera ly'obwavu kkomera ddene nnyo era ligenda kukosa nnyo bannayuganda mu kaseera kano abamu genda kwogera nti ssente mu kampeyini bazisiba yes kubanga waliwo big deal gwe mabega gy'otategeera abalala abampuliriza waliwo amakomera ag'obutazaala gaguddewo nnyo abantu basibiddwa embuto zaabwe actually abo bo bajja ne mu physical ne mu buliwo awo tebali ku family planning abatazaala anti nayo kkomera gwomanyi yateekateeka family planning kupulaningira abaana tuleme kuzaala abaana betasobola kulabirira mu nnaku zino ku Believers on the Local Ministries tubadde tusomesa obusibe okumala wiiki nnamba era abatugoberera n'abaliyo ku Roko mukimanyi bulungi obusibe bano abasajja nagambye nti kino ekintu kiva mu mwoyo naye ate ne mu mwoyo teri kintu kisobola kuvaayo nga tekireeteddwa muntu kaakati obutazaala butandika na muzungu okujja kuno ku nsi ne tulema okuzaala bwe tumala okulema okuzaala n'atufunira family planning n'otuuka akaseera nga oyagala ate okuddamu okuzaala nga tusasobola kuzaala kati akantu kakugira nnyo njagala gwampuliriza era ojjukire nti nagamba teri muntu ku nsi kuno atondebwa nga talina nsonga olaba nange kapere waabwe mu butuufu si w'amaanyi mu butuufu sirina kyendi singa tekyali Katonda kunfuuwako ddusu nemba nga nsobola okusabirayo omuntu bw'ati bweppa ne mugamba leka wabeerewo ekitangala mu bulamu obwo mu bizinensi eyeesiba bizinensi n'esituka saalibadde na makulu nze nali nakoma nga ndi eyo wasemba ku street nga weeviirako naye Mukama n'ansitula gwe we nampuliriza bano eyimu yaabwe gwatazaala ogenda otandika okunoonya embuto eyo n'abasawo gye bagenda okwebakirako tutandika okweraba nga ate emisota tutandise okuzaala ennyo emisota nga tutandise nnyo okweyongera okuzaala emisota abantu bazaala ngo bazaala misota nga tebakyazaala baana baddala tutuuka akaseera nga abantu basobola okuzaala alien
alien teziva wabuli kwansi nedda alien kigambo kya luzungu mu Luganda kyeki kimenke abantu bazaala bimenke kati gwe sawa zino oba kusanga tolina nnyindo bakuyita batya ali awo kikulekule tategeerekeka kati awo nga tumaze okuzaala ebimenke naye ate kati waliwo abantu abakiraba bwe batyo nti omuntu azaliddwa nga alina obulemu mu maaso ge nga kimenke naye ate n'omwoyo gwo teguba mulamba tugamba just guba gulina ebintu bye gumiisingako n'omwoyo gwo tegufaanana ng'egyafa abalamu kankubulire olaba mwene enteekateeka eya New World Order enteekateeka eno eya 666 balina ebintu bingi bye bapulaninze nga n'ekyo mwekiri era kintu kikulu nnyo buno obubaka bw'owulira bubaka bukulu nnyo nkusaba busyalinge obusindikira abantu bano abakozesa family planning mbi tambuza akatambi katuuke ne ku munna atasobodde kalaba gwe kalabidde family planning mbi family planning za bulabe mu Luganda bagiyita enkola ey'ekizaala ggumba za bulabe nnyo naddala mu nkola ey'ekizungu ako kyobagamba then ekirala amakomera gayise mu kulya abantu bangi bagenda beera nga tebalina appetite obuba bulwadde nedda spiritual bulwadde bwa mwoyo obutalya mmere actually ekyo mmere mwe abasinzo kiyeta mwe batugamba ate tuba twakava mu kisibe kye 14 ne mutuza mu kye 12 twakava mu kye 12 ne mutuza mu kya week twakava mu kya week ne mutuza mu ky'omwezi ogenda okumalako omwaka nga n'appetite yafa tokyayagala kulya mmere nze ndi musumba kango enjoga byeri siwagira basumba abakola service Monday to Friday ekana temwagala kunonya Katonda twagala kati lwaki twagala abantu basabe lunch hour breakfast hour abeera mu nsozi oyo kukusamira ne mu nnyanja n'okukusamira ajjudde eggulu n'ensi nedda abeera ku kyaki era alinaffe ekyo abasumba balina kuzoseba tugamba abeera ku kyaki genda ku kyaki beerawo bayibuli egamba nti ayimusa n'abo abasaba ayimusa abasaba kakati sometimes ojja kusanga omuntu nga ogenda mu lanchawa abamu baluzinze emirimu nakafuna abantu abaluzinze emirimu kugenda mu lanchawa bayitirivu kati abeera akyanyonyola ngenda okulaba spiritual nga mukama aŋŋamba nti ono abadde nga agenda mu lanchawa nga eva tavaamu bosi wamwetaaga kyabulabe okuba nga tetuva ku kyaki mbadde nsaba nti funayo kakadde ak'okukola kubanga akaseera ka Kaisaali nga atusaba ebibye bannyabo ne bassebo agenda kusaba ebibye nga tobirina ng'olina byakatonda byokka kakati ate kasita obeera nga tolina byakatonda ojja kumaliriza ng'ofiiriddwa ebimu nga tolina bya Kaisaali n'ebyakatonda ojja maliriza obifiiriddwa musumba twagala tumalirayo amakomera gano anti ebya Kaisaali mwe muli okusaba rent bajja kusaba rent nga tomuyina togenda kuviirawo ogenda ku kyaki ogenda kuviirawo ogenda ku kyaki totusa ogenda ku kkubo ate ku kyaki naffe tukkirizayo bantu osulayo tosukka wiiki musumba tuwa amakomera gaggweyo kakati amakomera ge makomera ag'obutabeerako nakako ezo sizo ezirooni ezo weebale nnyo weebalire ddala kakati nga gwe tiviyo ojja gisitula ogitwale wa manerenda togenda koma okwo ogenda kubeera nga ne bwokola neosasula omusaala tolina kintu kyamakulu kyosobola kwegulirayo nga gwe omuntu looni osobola nobeera nga toli mu looni baitha waliwo abantu nga talina na looni naye nga talina kintu kyamakulu kyasobola kukola mu bulamu bwe nga sente zimuyita mu ngalo of course nagambye teri kijja nga tekina nsonga kubanga waliwo omuntu akwerippyeko agenda akufolowinga mpolampola akukuba buli kyokwatako akuba buli kyokwatako kakati nga twagala okuggala enzigi zino okuggala enzigi zino ez'obusibe tulina okwekwata ku Kristo okubeera omulokozi waffe we have to obey the voice, we have to repent our sins. Ate era nabagamba repentance
repentance following bwako obedience changing banyonyole nga tumaliriza obeera nga weenenya olina okugattako obugonvu toyogera bwogezi n'ekiggwa togera bwezi nti nenenyeza olw'obubbi gonda ku ekyo ekibadde kikulya obubbi gonda olw'obubbi weesonyiwa obubbi wobanga obadde oyogera ku bwenzi live va ku bwenzi mumanyi ffe ensonga lwaki twali babbiru ku lwennyo naye ate mukama n'atusaasira kubanga we twayenenya twasalawo okukyukira ddala n'obulamu bwaffe bwonna nemwesonyiwa ebireediyo by'abandi kati awo enkusabira gwampuliriza nti wenenye naye nga maliriza njagala kukuzzaako ku kulabulwa kw'eggwanga njagala kusaba mulokole naawe atali mulokole ng'olaba vidiyo eno wenenye ekibi oleke otaase ku musaayi gwali yiise mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna nze wenenenya waliwo ekikyuka gw'omu bw'oti okwenenyako kulina kikikyusa kusobola okulokola abantu 50 n'omutwalo tolimbye I'm telling you the truth kankubuulire Katonda anoonyayo abantu batono naye nga bamusinza mazima ne mwoyo gwe singa onaakeera ku nkya n'okyuka omanyi abantu abamu balowooza nti n'okusinza kwe kugenda okuleekaana ebigambo osaanidde kabaka w'abakabaka balowooza nti okusinza kuli awo ebikolwa byo wali obaddeko n'ebikolwa n'ebigambo by'ofumiitiriza nti nze atambulira mu mini nga mbigula nzize eno nzize eri ebigambo ebyo boboogera nti bigula mpola nyiga mpola n'ageminwe tugalya wali obaddeko n'olowooza nti ekigambo ekyo kimiininga ki mu nsi y'emyoyo bano abantu abalala babeera basinzizza obwenzi abakikugambye abakulabye basinzizza obwenzi Yesu omulungi yeebazibwe mulokola mpuliriza era agoberera chana eno njagala kukusaba ku lw'ekisa kya Katonda mukwano gwange weerekereze wekka na wekka ogoberere Kristo saagala olowooze okuva n'olwaleero nti musumba kangonze ebyange biganye okukyuka saagala olowooze nti mu Kristo waliyo birungi byokka ekyo mukimanyi mu Kristo mwe tutambulira walimu okulaba ennaku walimu okusula enjala mu Kristo mwe tutambulira walimu okubonaabona okukaaba amaziga naye era kankugumye munnange Bayibuli egamba nti mwerekereze mwekka na mwekka mwetike emisalaba gyammwe mungoberere naye egamba erina weegambira neegamba nti bwe munaagondanga ne mujja gye ndi munalya ebirungi by'ensi kati awo nkugambira gwampuliriza njagala ogonde weetikka omusalaba gwo ekyo ky'oyitamu eky'obufumbo okubeera nti bugootaanye musalaba eky'obwavu musalaba eky'endwadde eganya okuwona musalaba okubeera nga tofuna mulimu musalaba ate era ge makomera gali genjogerako njagala obyetikke byonna bitwalo biteeke mu Kristo nga kyokola kyekiki njagala ofuneyo akadde osibeko ku njala osabe kikomyawo omusajja kyagambye nti appetite gyewulira saagala ekyo kirowoozeeko ekyo kyandowooza yansi ekyo kireke ku nsi njagala omanye nti okugenda mu kusaba ku makya n'ekawungeezi ku makyaki n'ozunga n'odda eno n'oddeeyi ng'ozungisa na bigere abantu abakulaba tekibuulira njiri emala njagala omanye nti Katonda abeera wantu omanyi lwaki abasumba baffere babafera babalimba ne mubeera nga muzunga ku makyaki ne babafera lobafera kubanga mulowooza ekyo weenoonyezeeko Katonda nga ggwe omuntu funayo kaakadde weeyawule ogambe nti nange nga nze kanfukamireko mu maaso ga Katonda wobeera nga awaka wooli ku mulimu w'okolera beerako mu kubeerawo kwa Mukama kintu kikalubomu naye ate kyangu nti emmeme esobola okubeera nga eyimba oluyimba lwa Katonda nze wemba nvuga piki nnyimba nsaba okuva entandise mpaka wenkomye naye lwaki kubanga bwe budde bwennyina obudde mbuyina bwe budde bwofunamu ng'oli wekka kati lwaki buli mulimu gw'okola osobola okubeera ng'ogukola ng'ate osaba muganda wange ngenda kukoma wano eno ne puroguramu ey'obuddu sitaani bwe yateeka ku ggwanga eryaffe lino oba eddala eryaffe lino naye nga nsuubira nti omuntu yenna alaba vidiyo yaffe eri eyasooka kati afunye okunyonyola okutuufu ku bye yalaba ne message entuufu nti kwali twenenye ebintu bibeere nga bidda engulu so tetugenda kuba nga tusukawo olunaku lwaleero akyalina ekibuuzo kiteeke mu comment section musumba kanga asomye enamba ye osobola omukuyana ogamba nti musumba
oyagala musindika mu ddwaliro musindike oba kakasabya yogera nti obikkiriza nonsindikirayo emitwalo awo nga 5 ogende mu ddwaliro mpozi by the way sibajjukizaako ku charity yaffe eya Rock Foundation mwetuyambira abaana bakateyamba bamulekwa abatalina bazadde mujje eyo bambi mutuyambeko enamba yange y'essimu nagibawadde babeke ng'egye bakwasizaako nagibawadde mujje tugende mu maaso n'okuweereza Mukama kale basawo ne bannyabo tetugenda kubanga tusukkawo leero tweyanziza okuba nga mutulaba